Kadama TV wasibye tata wasibye bulungi nange gyende ndi bulungi kati nali ndi ku YouTube kuno nenfuna ngo otulabula ku kikola kya mudalasini kati ne bampita ngo buli wenkwata essimu baba balowooza njogera n'abakulu okiraba baba balowooza njogera n'abakulu ku bintu bye bakola wano naye nze ate sirina lugambo olwo nti ndoopa kino ndoopa kiri okuva n'enzija wano naye ate baba banyekengera baba baagala bandabe ku maaso buli kaseera bwe mpulako katini baba balowooza nti ku ssimu nina byenjogera eri ku bakulu kakati Kadama TV ensonga yange eri bwetyo nakola mu kiyumba nemala emyaka 2 kati we namala emyaka 2 kuba nali nziruse mu kiyumba kati omusajja oyo bwe yajja ku ofiisi teyangula kubanga baganda be bakola mu ofiisi ate ye musomesa ate agenda n'akola newa ne ku ofiisi sijja kwogerayo baana bangi bamanyi baana bangi bagimanyi ate bamanyi nnyo kuba nabeerako ki nabeerako supervisor era nkyali supervisor naye nga nkola mu biyumba kakati omwami oyo namukolera emyaka 2 naye nga mukazi wambala andowoolezaamu okwagala ki baawe nali simwagala nga nkowadde n'olunaku n'olwo nga nakkutaakuta dda emirimu gy'awaka engeri gye bampisaamu enjala tebalina kye bangulira baali tebangulira na yunifoomu kabibe bizigo kazibe pads nga buli kimu mbyegulira ku ssente zange ate nga ngula na data buli kimu nakuza omwana waabwe okumala emyaka 2 naye omwana kati waka bamuyita Yini kubanga nze bampita Rini kati omwana yatwala erinnya lyange bamuyita Yini kwegamba ekiyumba kye nali nziruseemu oyo omusajja teyangula kubanga muganda w'ababoosi abakola mu ofiisi eyo nazjayo n'aŋŋamba atandika okukola ewuwe nasanga akaana ka bebi kawere ka mwezi gumu omanyi okunsuulira omwana ndinga nze amuzaala mazima gennyini nakuza omwana ng'omwana ava mu kisenge kyabwe n'akaabira nze nali nsuula mu sitting room ey'abagenyi ba baba kati ennyumba eyo yali si nnene ntono tuli mu 3rd floor naye nkuza omwana n'avaayo anti bo tebanaaza baana naye ng'omwana ku makya aba awunya naye ng'amala okukola emirimu bamunkeeza bunkeeza nemunaaza nemala okumunaaza nemukyusa pampa nemuwa amata nemusitula neyeebaka omwana atandika okukyawa maama we atandika okukyawa abantu bonna mu nnyumba ng'ayagala nze nenguma naye ng'omukazi antwala mukusooka omukazi we yansooka n'antwala bulungi naye bwe yalaba omwana akuze atandise okwavula atandise okutambula omwana atandise okwogera omwana atandise okulya emmere okweriisa nga bamuliisa nga maama amanyi okuŋŋamba nkeere mufumbire omuceere just nguteeka mu mazzi nemuwa yogati n'alya nange ku makya naye mu nyumba mulimu abaana abakulu 2 baali balimu abawala 2 naye noono omuto yono ye muto bebi nemukuza mpaka wemulese nga akuze alina emyaka 2.5 eyo mulese alina emyaka 2.5 ng'amanyi n'okugaana okwebaka mu katanda ke ne bamundeetera nyebake naye mu ddiiro eri mu sitting room y'abagenyi ya baba waliwo eya maama neya baba naye baba yali yampeeyiye mbeere seefu kubanga baana beno tebeebaka kati omwana ayajjanga ewange omukazi n'agamba nti oba mwana namuwaaki nze sifaayo naye ng'omwana njagala bakwata emmere ne bagiteeka ku lusaniya ne bamuwa akabakuli ke katini n'akajiiko
naye omwana omanyi okusitula emmere n'ajja mu ffumbiro n'ajja ewange ne tutuula baatuuka n'okuteekayo kapeeti mu ffumbiro tutuula babiri tulya babiri nga n'okundiisa nga kindiisa kigamba yini nga nkiyigiriza n'oluganda wekigamba kuba ono kiba kimanyi nti aŋambye mukube ng'akuba munne nga bazannya. Kati ekiseera kyatuuka njagala nali nina okugenda kuddayo Desemba eyaggwa saddayo. Kati baayagala okuntwala ku ofiisi bafunire paasipooti yange ejjukira ekiyumba nakiddukamu ekyasooka. Paasipooti saagenda nayo kubanga omusajja teyangula ku ofiisi. Kati nampaako ekitundu kya ssente. Kati bwe yampa ekitundu kya ssente yantwala ku hositeero kubanga tayagala omwana we akaabe, abaana bakaabe. Bwe nfuluma abaana baba baagala nfulume nabo tugende ffenna wabweru. Naye omuto yankaabira wadde akati akuze. Ne bwe muggaliro nali nkyekkalira nga wabweru nga njagala kwebaka nga kisamba oluggi mpaka nga bwenkyegulira nga twebaka. Oluusi baba nga ajja amunone ekiro oba maama ne bagamba toggalaawo tujja kujja tumunone kale. Nange nze ku bukoowe buli bwe nagwangawo ngudde oba kigudde wansi awo ku kapeti ku kafaalusi oba tekiriiko nange nabanga nkooyi otulo nga tunzita. Kati oluusi maama ajja n'amunona, oluusi baba ajja n'amunona. Bajja ne bamunona nga siwulira ne bamutwala ne yeebaka. Naye era bwe yeesangayo era akaaba agamba yini. Kati bamuyita yini ye Nuura naye bamuyita Rini. Kati omusajja oyo wakisa, alaga nti wakisa nnyo. Yampa haafu ya sarale yange, haafu n'agisigaza